ya Buganda Road yayisiza ekibaluwa bakuntumye ku bannabyabufuzi babiri Dr. Keza Besigye Kifeefe ne munne Samuel Walter Lubega Mukaaku okweyanjula mu kkooti nga 23 omwezi guno ogwokusatu omwezi ogujja ogwokusatu okuwulira emisango egibavunaanibwa egyekuusa kukuma omuliro mu bannansi. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa kkooti eno okukitegeerako nti Dr. Keza Besigye ne munne Samuel Walter Lubega Mukaaku tebalabiseeko mu kkooti n'olwaleero. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jean Areba lutegeezezza omulamuzi agobadde mu mitambo Asumani Muhumuza nti Dr. Keza Besigye ne Lubega Mukaaku tebalabiseeko mu kkooti so nga ne munnamateeka waabwe Elias Lukwago talabiseeko. Areba ategeezezza kkooti nti ye abadde azze n'omujulizi era nga beetegefu okutandika obujulizi mu misango egivunaanibwa Besigye wabula okuwulira omusango tekusobola kugenda mu maaso. Mu mbeera eno n'asabye kkooti eyise ekiragiro ekyamangu ekikaka Dr. Keza Besigye ne Lubega Mukaaku beyanjule mu kkooti okutandika okwewozaako. Oludda oluwaabi lulumiriza nti Dr. Keza Besigye ne Lubega Mukaaku baasangibwanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde mu bitundu ebya Kikubo Shauliako mu kibuga Kampala nga bakubye olukunga abantu nti beekalakaase nga bakozesa n'ebigambo ebisimbuliziddwa mu bye baayogera nti bannayuganda muzuukuke twegatte tutaase ensi yaffe. Ebigambo bino poliisi ne gavumenti ya Uganda balumiriza nti byali bikunga bannayuganda beekalakaase bavunike gavumenti ya Uganda. Dr. Keza Besigye ne Lubega Mukaaku emisango gino baagyegaana era baayimbulwa dda ku kakalu ka kkooti. Ekitebe eky'obuyisiraamu ekya Kampala mukadde ekya Uganda Muslim Supreme Council kiteeseteese okwekalakaasa okw'emirembe okwosenkya ku Lwokutaano okuvumirira obugwenyufu obutandise okusensera eggwanga lino omuli n'ebisiyaga ebirumbye amasomero. Uganda Muslim Supreme Council eragidde ba disitulikiti kaadi ne bayimaamu mu mizikiti gyonna ku lunaku olwo okubuulira kwabwe okwakutubba bakwetololeze ennyo ku Zambia eryo n'okulivumirira okukamala. Aba Kampala mukadde bagenza okukangula ku ddoboozi ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni tibuhabulwa naye yakamala okwewera nti tajja kuba mwagaanya bugwenyufu obwo okwegiriisiza mu ggwanga. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ebyeddiini mu Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Imran Sali kiraze nti disitulikiti z'obuyisiraamu 79 bamaze okuzitegeeza ku nteekateeka y'okwekalakaasa kuno. Sheikh Imran Sali ategeezezza kyabbaasa nti kino bakikoze okutaasa Uganda ey'enkya kubanga Allah yaziikirizaako omulembe mulamba olw'ebikolwa bino ebya Sodoma ne Gomora. Tewakyali kyekwese eggwanga lyonna limanyi nti twalumbiddwa omuze gw'ebisiyaga. Gutandikidde mu baana baffe abato, guugwo guli mu masomero, guugwo guli mu bannaddiini, kwegamba eggwanga lirumbiddwa. Tetusobola kusirika busirisi ku kintu ekifaanana bwe kityo. Kulaani kyegaanira ddala kyazikiriza omulembe mulamba Katonda n'afuula ekibadde kungulu ne kidda wansi. Abantu ba Luutu ne bazikirira olw'ensonga eyo. Buli lwe tusirika ddala tumaze okulaba nti waliwo ekitatambula bulungi ne tusirika naffe tuba twetabye wamu n'abo. Era bwe kuba kuzikirira ffenna tuba tujja kuzikiririra wamu. Twagadde tuveeyo era kikontana n'obutonde Katonda bwe yasalawo tubeere. Sheikh Imran Sali ategeezezza era asabye bannaddiini bonna n'abagaliza ensi eno ebirungi beegatte ku bayisiraamu mu kiseera ekyo okuvumirira obugwenyufu buno. Disitulikiti zaffe 79 zonna tuziragidde zibeere nga zikola ku nteekateeka eyo okusinziira ku structures nga bwe zitambula. Kutuba twagala emu ku lunaku olwo. Oba osomyewo otya olina okusoma kutuba ng'eyogera ku ekyo ku buzibu nga tuba tetufuddeeyo kulwanyisa muze guno ogw'omusajja okwagala musajja munne oba omukazi okwagala mukazi munne. Abaana babasobodde basobola okulaga obutali bumativu bwabwe n'ebipande wabweru w'omuzikiti. Omumbejja Nnalinnya Lubuga Nabaloga atongoza enteekateeka y'okuleeta amakula ag'omwaka guno mu butongole mu Lubiri Mengo era abasumba n'abakadde b'ekkanisa y'Abadiventi be bakulembeddemu ag'omwaka guno.
Omusasi waffe John Musisiika atuwa ebisingawo. Okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba w'ettwale ly'Entebbe Pastor Petero Nserokomalde ono asinzidde mu kusaba n'awanjagira Omutonzi atereeze ebitagenda bulungi mu ggwanga omuli obuliyake, omululu, obuli bw'enguzi, okukabasanya abaana abato, obwenzi, omukwano ogw'ebikukujju wamu n'ebirala. Okuwanyisa empisa zaffe ennungi ze tulina atuziwanyisa n'obugwenyufu olw'ensimbi za ddoola ennyingi ezireeteddwa mu ggwanga lyaffe nga kaakano obugwenyufu busaasaanira mu masomero okuyita mu kulya ebisiyaga ng'okiringa ekitalina mutawaana. Bino byonna biba bigenda mu maaso ng'owulira abantu nti oli ayinza okuyisa ensero essomero sente n'awa omukulu w'essomero n'aziteeka pamba mu matu. Joni Kakembo Ssaabalabirizi w'Abadventi omuwummuze asabidde Obwakabaka bwa Buganda era n'asaba buli kimu ekitambula bulungi kidde mu nteeko. Ekitundu ffenaffe kyetusobola okukolera ddala ekisooka kwe kubeera n'akakwate ne Katonda. Abadde balagajjala abagayalirira ensonga eyo tugizeemu amaanyi. Tubeera n'akakwate ne Katonda kubanga yatereza emitima ate emitima egiteredde gye gizaawo emisingi. Olw'omukisa omuganyufu omukulu, olw'omukisa Ssaabasajja Kabaka, omujjanjabe, omulabirire n'amaka ge. Ku nkomerero gw'ogenda okutereeza ebigaanyi, buuliza ensi eno obujja. Ssaabasajja Kabaka n'amaka ge twagala abeere ennamba emu mwabo. Okusaba kuno kukyagenda mu maaso oluvannyuma Omumbejja Nnalinnya Kagere yagenda okukulemberamu okuggulawo amakula ng'abakungu ab'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ne gavumenti y'owakati bangi bakuŋŋaanye wano mu Lubiri e Mengo. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM Radio Lwasamayinja mu Nnanda gwe Musisi John mu Lubiri. Gombola ya Ssaabagabo Kibibi mu ssaza Butambala etongozza enteekateeka ez'omwaka guno eza bulungi bwansi nga basookedde ku kuyonja ekibuga eky'Ekibibi. Omusasi waffe Patrick Serugooka atuwa ebisingawo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bakulembeddwamu abaami ba Kabaka okuviira ddala ku Gombola okutuuka ku Batongole batandise bulungi wansi w'omwaka guno nga basookedde mu kibuga eky'Ekibibi n'okuyonja buli kanyomero era beeze wamu n'okwokya kasasiro basaayo omuddo ne bagogola emyala era tawuni y'Ekibibi bulijjo ebadde enkyafu kati yonna enyiridde. Omwami wa Kabaka w'eggombala y'Ekibibi Butambala Ssaabagabo Ngudde Kirumira Mansuuru nga yakulembeddemu enteekateeka ezo wabadde ayogerako eri abeetabye mu bulungi bwansi oyo agambye nti Obwakabaka bwagala abantu baabwo nga balamu kize Buganda ku ntikko nga n'olwekyo abantu balina okuba abayonjo mu bifo gye basula ne we bakolera. Ssaabagabo Ngudde Kirumira Mansuuru alaze obwennyamivu olw'abantu b'Ekibibi nti obutajjumbira nkola ya bulungi bwansi ng'ebiseera ebisinga balinda kusooka kulagirwa n'asaba nti okuva n'olwaleero abantu bonna mu byalo by'Ekibibi Butambala bajjumbire enkola eyo awatali kusooka kubalagira. Omulimu guno gukoleddwa bulungi nnyo era kati wano Kibibi wayakaayakana wakati we twogerera era tukubirizza abantu okubiveera ebyo byonna okubyokyanga kubanga byonoona n'obutonde bw'ensi ebisaasaanye mu ggwanga lyaffe. Kubiriza abantu b'omu Kibibi mu ggombolola ya Ssaabagabo Kibibi n'essaza Butambala lyonna okubeera abasaale mu kulongoosa amaka gaffe, enguudo mwe tuyita nga tezizise, okubeera nti buli wamu wonna wayonjo walabika bulungi kyekiyitaayo ekitiibwa kya Buganda ne Uganda okutwaliza wamu. Ku lw'amasomero ageetabye mu bulungi bwansi oyo omukulu w'essomero lya Kibibi Secondary School ku Kibira Hajjati Maimuna Namutaawe agambye nti kikulu nnyo okwagazisa abaana abato enkola eya bulungi bwansi bakule nga bajaagala. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno nze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.